Yo, sijja mwogera naye yeetegedde. Nze kyatukako kyekyo, bujo nonyewo kyogera mpuyo mutima. Mwogere ensemble. Izo kutusako obuzibu. Nagenda ku poliisi Katwe nembagambe ekyatukako. Temwanfaako. Ne mustate kina kikola. Temwanfaako. Omunaku tabeeko obubogerezi. Sebo yogere erinnya ly'omuntu akulisa oyo. Bw'omala oli amaziba akutwalawo abasemwayi bakutwala ku musirikale waabwe ki abakulira. Tanjo ba Gravity. Gravity Omutujju. Nange ndi muna Uganda. Nange mbananyire ku ddembe lyange. Siri bulungi. Ndi bubi. Bino byenjogera mbitegeeza sina kyenoonya Kabaata. Ne batugunya ne batanfaako. Ne bandisa pupu n'embyogera ne batanfaako. Nendi muna Uganda. Nakinyumisa mama wange n'akaaba amaziga. Mama wange nasigaza ku nsi. Nakinyumisa mama wange n'akaaba amaziga n'agamba kale. Naye kiri mutuukako kasita naye muzadde kijja mutuukako. Nakola ensobi ne neetonda n'ekyokundiisa amazi kyansukkako mu bulamu bwange tekiyinza kwerabira. Nakutukako omukono ekyo kyonjijjukira n'ekyali kyazze mu bulamu bwange kundiisa amazi ekyo nakyo tekirimba ku mutima bbanga lyonna. Problem ya kulisa mukulu mazi ngaye watata naye ebeerako eyo bali mukubira ndowooza. Waliwo ennamba eri okunkubira n'emisana waliwo ennamba eyankubidde zonna ennamba nziyina. Munkangakanga. Temunkangakanga. Ndi muna Uganda naye mba nfudde ge mazima. Abasemwayi bakutwala ku mukulu waabwe. Kabaata ge mazima. Kabaata. Bannayuganda abalina obuyinzayinza mu industry yonna mwe batambulira okugeza ng'abayimbi bakozesa ebitongole bya poliisi oba ebitongole by'eggwanga lino erikuuma eggwanga okugezaako okuteeka bannayuganda wansi. Kale kituganye Kakono yali akoze ensobi naye baani mukubyemu emiggo batamulisa amazi kintu kirala nnyo. Nti omwana mulisa mukyabbi ate ne mane mutwayira omukulu wammwe n'ababuuza ng'awunya amazi kogwe tumulisiza amazi afande mukoze bulungi temulisa omwana w'omukazi amazi. Banyawo ne basiba omuli abantu 103 abali ku live eno njagala okubemu akafaananyi ng'omuntu apamye kabituyogere nga bwe biri ng'omuntu apamye bbiiwe n'akugamba mulye olaba owuwo gwe kennyininyini omukwatamu n'onaaba olugalo okumala essaawa nnamba naye kumaba akafaananyi ow'omuntu oli nga amukulisa amugamba lye awoomerwa solobeza nga n'empiba ozifuna nga Kakono bwe yafuna ne bakutwala nga bwagamba nti bamutwala Kabaata waliwo omuntu ankubidde essimu katikati lwe neepozinze n'aŋŋamba ngambe Kakono enkya agende ku Moni TV bagenda mukyaza ayogere story eyo gyali kwogera ku Gravity Omutujju ey'okumuliisa amazi okusinga na wano. CID kote ekibuli. Yes, ava kunkubira n'aŋŋamba akola ku Moni TV. Bagala amawulire teri kati kisinga TikTok. Gayamba Kakono aba yeerwanako aba yeebuuza. Gayamba nawe Moni TV ayiramu abantu bameka? Batano. Simanyi. Era batano Kabaata akoze live esinga Moni TV amaanyi. Kakono esimu ebeeremu. CID kota ku CPS kyokka. Kakono tozogera tubambise ku TV twagala isemwayi nga be bakuyise tiba tugenda kukolera ku programu zaabwe. Semwayi omwana ono bamuliisa amazi nga beerimbika mu kitiibwa kya Semwayi fa ababuuza muyina akakodyo akaliisa bannayuganda amazi. Kakono agamba nti abaamukwata
beeyita baseemwayi wabula takakasa either seemwayi ye yamukwata oba abantu bano abamutwalira afande waabwe Gravity akola mu seemwayi. Bannayuganda tubeeremu akafansoni bw'olaba omuntu mu buzibu ate toteekawo drama ofuuka opportunists nti ajje ku Munu TV. Bogasi mwatukozesa wano ne intani Munu TV ne mutatuwa na mirimu nga tunoonya emirimu ka TV kammwe gafiya bulungi kati essaawa eno omujja muleta ku Munu TV kali wano tuli Kabata TV kanso Bogasi omwerere ate nambazi mu TV ani agiraba mugende ku TV Yugi omusajja abadde ateesa buteesa yabadde ndowooza ye kuba kwakora talina byateesa ng'ayagala mileage nze ababuulira Kabata abantu bokka b'otuzizza wano TV okubafuna erina okukyaza abantu wano wammanga olina okukyaza Bobby olina okukyaza Museveni olina okukyaza abasajja ab'amaanyi mu ggwanga ofuna Kakono togenda ku TV onse eryemu seemwayimu abaaliisa omwana amazi iyo banedda nti yes ono yambako eggwanga okutuuka ku bantu abo abaaliisa Kakono Jokono yabadde n'ensonga Jokato wemula wabadde n'ensonga abadde wemula avuddeko Joka gwe Yugi waliwo omuwala komenti nze bamuyita Shamusha agambye bambi atunula mazimere ekibuli Kabata omwana tumutwala ekibuli MCID kota ana tulikuwa tupike live chomaina live muri wanu genda tukolera amakuru Kakono Jokono yabadde ine ensonga ze naye mina mugiye ko yatokidde mu ntalo nga watatu wadde oyo joka maje gakottaka oyo tabisagira simerwa kisaludinga wange wano simanyo be wamwe mumulaba lwali tayine ensonga tulina okukusa wano Kalvin Kayanja joli eyo ngena so nja kusoka nyimiriza abawo ono Kalvin soko nyoto w'ensonga zo nera yabadde ine okudda wano ensonga za Kakono tuzima zikadane Kakono akola atya Kakono